eno gye tuli mu kubanga tuwumbawumbako President Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okubanga afulumya olukalala lw'abakulu be yasazeewo okubanga akulembera nalwo oba boyinza okubanga oyita ba ministers ab'enjawulo wabula oluvannyuma lw'okubeera nti afulumya list y'aba ministers mulimu abamu abagenze maaso n'okubanga abasongwako olunwe obanga batunuulirwa n'eriiso ejjogi ng'omu ku bo ye mukulu gwogenda maaso n'okubanga olaba ku screen Dr. Lawrence Muganga omu ku bakulu abatwala ssettendekero oba ettendekero lya Victoria University. Dr. Lawrence Muganga ekyagenze maaso n'okubanga kimukukunuzaayo era bangi babadde bagenda maaso n'okubanga beekuba obwama kyekyokubeera nti munnansi wa Uganda wabula ate era nga mukadde ke kamu alina n'obutuuze obw'eggwanga erya Canada era nga etteeka erisenze okubanga litunuulirwa lyetteeka eryateekebwako omukono President Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka ogwa 2009. Etteeka lino erimanyiddwa nga Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act eya 2009 eyogera ku bantu abakkirizibwa okuweebwa ebifo ebikuukutivu oba ebinene mu gavumenti wabula ate era nga eno eyongera okubanga ekugira abantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri oba kyoyinza okubanga oyita dual citizenship okubeera nga bafuna ebifo ng'ebyo ebiri ku lupapula olwo. Ekifo ekisookera ddala bagamba nti offices of state which a person holding dual citizenship is not qualified to hold, nti office ez'enjawulo ezitakkirizibwa muntu alina butuuze bwa mirundi ebiri okubeera nga azifuna esookera ddala ye office ey'obwa president, office y'obwa vice president, prime minister, cabinet minister and other ministers. Abangi awo basinze okubanga batunuulira. In fact waliwo n'ebifo ebirala ekyokutaano the inspector general and the deputy inspector general of government, kaliisoliiso wa government, technical head of the armed forces, abakulu mu magye g'eggwanga, technical heads of branches of the armed forces, wamu n'abakulu mu magye g'eggwanga tugambe branches ez'enjawulo, commanding officers of armed forces units of at least a battalion strength, officers responsible for heading departments responsible for records, personnel, logistics and in all branches of the armed forces. Abantu bonna nga okola mu department yakuuma ebyama oba records z'eggwanga tokkirizibwa kubanga olina obutuuze obusukka ku bwa Uganda oba obw'ensi endala. Inspector General of Police and Deputy Inspector General of Police, omukulu wa poliisi y'eggwanga n'amumyuka tebakkirizibwa kubeera nga balina obutuuze bw'eggwanga lya Uganda wabula ate nga balinayo n'obutuuze bw'ensi endala. Heads and Deputy Heads of National Security and Intelligence Organization, ISO and CMI. Tosobola kubanga okulembera ISO ne CMI ng'olina obutuuze bw'eggwanga lya Uganda wabula ate n'obutuuze obw'eggwanga eddala. Member of the National Citizenship and Immigration Board, nti n'omuntu atuula ku kakiiko akagaba obutuuze bw'eggwanga Uganda wamu n'okukwasaganya ebintu by'okufuluma n'okuyingira eggwanga tokkirizibwa kubanga olina obutuuze bwa Uganda ate era n'obutuuze bw'eggwanga eddala. Wabula ojja kujjukira nti Dr. Lawrence Muganga yaweereddwa obwa State Minister for Internal Affairs ate nga Internal Affairs Ministry eyo ekwasaganya ebintu ng'okuwa abantu passport, okufuluma eggwanga n'okuyingira n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. In fact mu tteeka lino erinokoddwayo erya Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act eya 2009 waliwo 19D egamba nti persons with dual citizenship known to hold certain offices of state. A person who holds the citizenship of another country in addition to the citizenship of Uganda
is not qualified to hold any of offices of the state specified in the 5th schedule to this act. Kati obuwairo buno bwonna oluvannyuma lw'abantu abamu okuwulira nti Dr. Lawrence Muganga yabadde aweereddwa obwa State Minister for Internal Affairs President Yoweri Kaguta Museveni, bangi bwe basinze okuba nga banokolayo n'okusimbako amakanda. Kati nno tubadde tukyali awo, waliwo looya eyabaguse n'agenda maaso n'okuba nga awandiika eri Parliament y'eggwanga. Ojja kujjukira nti wakati nga President amaze okuyisaamu omuntu okubeera nga afuuka Minister oba State Minister, omuntu ono alina okugenda mu Parliament nekola kye bayita vetting, negenda maaso n'okuba nga emuyisaamu. Kati nno tubadde tuli awo mukwano gwange, waliwo looya afayirinze petition n'agiweereza eri Parliament ng'ayita mu clerk wa Parliament, era n'akopingirako kopi n'agiweereza ne President Museveni wamu ne Security Minister Major General Jim Muhwezi, bonna nga abannyonnyola ku nsonga ya Dr. Lawrence Muganga eyagenze maaso n'okuba nti afuna obwa minisita, wabula ng'ate ono ayina obutuuze bwa mirundi 2 obwa Uganda ate era wamu n'obwensi ey'e Canada. Lawyer ono mu petition gye yakoze ayagala Parliament ekulemberwa Speaker Honorable Jacob Oboth nti mu capacity ye nga chair owa Appointments Committee oba akakiiko ako akagaba emirimu oba akalagiriza baani abalina okuba nga bafuna emirimu, ayagala Dr. Lawrence Muganga ekifo kye yaweereddwa ekyobwa minisita kiremegene maaso nakubanga kimuweebwa paka nga okunoonyereza okutuufu kugenze maaso n'okubanga kukolebwa, okwongera okukakasa nti dokita obutuuze bwa Canada takyabulina, nti bwe kitaba ekyo obwa minisita ono tebumuweebwa. In fact mu petition eno omukulu gye yawandiise n'agamba nti the law expressly bars any dual citizenship from serving as cabinet minister, minister of state or any ministerial office whatsoever. Ngagamba nti etteeka ligaana omuntu yenna okubeera nga serving nga cabinet minister, minister of state oba ekifo kyonna mu office y'obwa minister. Okusinziira ku tteeka liri ensoso okubanga nkulaga mukwano gwange wali kati lawyer ono ge gamu ku mateeka ge yasinze okubanga asimbako essira. Lawyer eyakoze kino oyinza okwebuuza lawyer ki eyagenze maaso n'okubanga afayiringa bw'ati mukwano gwange. Lawyer ono in fact ye lawyer wa Democratic Front mukulu ono Democratic Front Deputy Secretary ekibiina ekyo ekya Oweekitiibwa Mpuuga ekya Democratic Front Deputy Secretary General waakyo ate nga lawyer Derek Frederick Namakajjo yagenze maaso n'okubanga afayiringa n'asaba Parliament tegenda maaso n'okubanga eyisaamu Dr. Lawrence Muganga kuwa minisita. Yagamba nti nedda bw'abanga akyalina obutuuze bw'eggwanga lya Canada tasobola kubeera nga agenda maaso n'okubanga afuna wano obwa minisita, okusinziira ku tteeka eryateekebwako mukono President Museveni mu 2009. Ate era mukadde ke kamu mu gamu ku mawulire agabadde era gagenda maaso n'okubanga gatambuzibwa ge g'okubeera nti dokita yali akoze ekokko ne mu ggwanga lya Rwanda, yali yafunye ekokko obukulembeze oba okubaako emirimu gy'akolera sayidi eyo. So kati basinze kubanga dokita bamutunuuliza nsonga ya dual citizenship oba okubeera nga olina obutuuze bwa mirundi 2. Kati ekirindiriddwa kulaba Parliament oba petition eno eyagenze maaso n'okubanga eteekebwayo banagenda maaso n'okubanga bagitunuulira wakati mu vetting process
erina okugenda maaso olw'okubanga ekolebwa. Kati wakati bino byonna nga biri mu kugenda mu maaso, waliwo ebbaluwa eyasuze ebungeesebwa ne gye bukeeredde olunaku olwaleero. Ebbaluwa eno ebadde eraga nti eva mu State House. Nkugambye ebbaluwa ebadde ebungeesebwa, so wuliriza malayo video. Ebadde eva mu State House nga balaga nti yateereddwako omukono pulezidenti w'eggwanga era nti yabadde atandise okubanga agiweereza batandika okubanga bakola okunoonyereza ku nsonga zino nga bwe nzinyonyodde waggulu. Wabula okusinziira okuva eri omukulu Farouk Kirunda okuviira ddala wali mu State House, avuddeyo n'akakasa nti ebbaluwa eno nfu. Omukulu Kirunda Farouk agambye nti ebbaluwa eno nfu. Ojja kujjukira ono ye Special Presidential Assistant Press and Mobilization atera mukadde ke kamu Deputy Press Secretary owa President. Avuddeyo n'agamba nti ebbaluwa yebadde ebungeesebwa nfu nnyo nnyini ddala. Mukadde ke kamu Shira Gashumba agamba nti abantu abali mu kutambuza amawulire ku Dr. Lawrence Muganga nti tagwanidde bwa minisita. Agamba nti bano bayina ennugu era yagambye nti jealousy is a big disease. Dr. Muganga ju yenga agamba nti abantu abali mu kutambuza amawulire ku Dr. Lawrence Muganga olw'okuba yabadde aweereddwa appointment president w'eggwanga okumuwa obwa Minister of State of Internal Affairs, abali mu kutambuza bino byonna Justin Nugu yebasiiwa egenda maaso olw'okubanga ebaluma. In fact ndabyeko mwana mulenzi Kanare Mugume ng'agamba nti okusinziira ku Lawrence ku lawyer amanyiddwa nga Semambo Rashid agamba nti Dr. Lawrence Muganga alina okubanga obwa minisita okumuweebwa buli mu mateeka era buli mu constitution mu butuufu bwabwo, olw'ensonga nti constitution erikayaringa president yekka okubeera citizen by birth, naye nti baminisita bakkirizibwa, but ministers only need to be Ugandan citizens. Nti baminisita just beetaaga kubeera ba citizen ba Uganda kyokka okusinziira ku article 413 nti nabwe kityo tewaliwo kiba kigaana muntu kufuuka minisita bw'abanga alina dual citizenship. Wabula nkunnyonnyodde etteeka lya 29 eri restrictinga omuntu okubeera minisita bw'abanga alina dual citizenship. Kati tubadde tuli awo still abamu ku bantu abakyagenda maaso okubanga batunuulira ensonga eno ate nga babikudde ku bitabo wano na wali. Waliwo omuntu Sevo omuntu Venso yagambye nti for those criticizing Dr. Muganga's appointment as a state minister for internal affairs, the same voices are often the loudest, calling for one East African nation and a borderless Africa. So how do we reconcile that with rejecting Ugandans or Rwandan roots serving in their own country? Kati ono n'agamba nti abantu abagenda maaso n'okubanga bawakanya Dr. Muganga okubanga afuna obwa minisita, ate kyewuunyisa nti bwe bantu bwe bamu abatera okujjayo amaloboozi waggulu nga basaba East Africa ligende maaso n'okubanga lifuuka eggwanga limu ne Africa okubanga ekwataganira wamu. Nagamba nti kati enkwatagana ebejja etya we tugaana bannayuganda oba bannaffe okuva e Rwanda okubeera nga basaavinga naddala mu East Africa wano, ate nga mwe mugenda maaso n'okubanga musaba enkwatagana wakati mu mawanga ga East Africa ate era wamu ne Africa okutwaliza awamu. Ekibuuzo, Parliament enagenda maaso n'okubanga esimbira ekkuuli Dr. Lawrence Muganga nga esimbye ku tteeka lya 29 eryateekebwako President Yoweri Kaguta Museveni omukono naddala ekya dual citizenship, nti omuntu okubeera nga oli mutuuze wa Uganda wabula ate nga olina obutuuze mu ggwanga eddala tokkirizibwa kubeera nga ofuna bukulembeze, kinaakwatibwa kitya? Era sipiika omupya Dr. omupya Jacob Oboth Honorable anayaniriza Dr. Lawrence Muganga oba anagenda maaso n'okubanga amuggalira ebbali. Ekyo tujja kubanga tulindirira Parliament era agenda maaso n'okubanga esalawo eggoye ku kino kyonna ekigenze maaso n'okubanga kiteesebwako abantu ab'enjawulo
abamu nga bakyaniriza ate abandi kabagenda maaso kubanga bakisimbira ekuli. Omukulu gwogenda maaso kubanga olaba ku screen gye buvuddeko abadde nga ayambala uniform za NRM era nga yeeyita na headboy oba class monitor wa NRM bufu obufaananako bwe butyo, wabula gye buvuddeko we yali nga agenze muzimu ku nkuŋŋaana za NRM ebizibu byamujjira oba ekisiraani kyamujjira okkakkana ng'atomeddwa. Musajja wattu agamba nti okugulu kuvunda, beetaaga kuba nga bamulongoosa, anoonya kasimbi takalaba, agamba nti bannange muntaase. Wabula banna NUP bavuddeyo abamu nga bamugamba ye wagenda maaso n'okuba nga osekerera omukulembeze waffe n'okuba nti omukolakolamu katemba n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo kati okirabye okirengedde. I think katumuwulizeeko ko wano musajja wattu kagenda maaso n'okuba nti awanjaga. Ng'olabye taata simanyize neetaaga bulamu abantu bansekerera busekerezi nti baliwo abo bewawagiranga. bagamba batya? Bambuuza baliwo abo bewawagiranga. Nsaba bwenkanya okusekerera lwakuwagira NRM. Nsaba bwenkanya bannange, nsaba bwenkanya ebintu byange byonna. Yegwe yali omuwagizi wa Pulezidenti Museveni ku minikulaisi. Twali tuva okulayiza Pulezidenti Museveni, omuyaye nankoono opposition yaŋŋamba nti walinnya ku bifaananyi bya Pulezidenti waffe Kyagulanyi. Yaŋŋamba walinnya ku bifaananyi bya Pulezidenti waffe Kyagulanyi vayo n'asamba teke boda newaba negwa. Naye nga kituufu walinnya ku bifaananyi bya Kyagulanyi. Siyamanyise beetondera aba NUP osanga be banaakuyamba. Nsaba bannange munyambe enfunda ekigere. Oba abeena mbaganya okuyamba wetondera aba NUP bamanyi okusondera abali mu bwetaavu. Ekigere kifunda sirina we mbeetondera nga baali baagala kuggyawo obulamu bwange. Sirina we nsobola kubeetondera obulamu bwange baali baagala bukomya. Munyambe bannange munyambe. Kati bbiri olinga mu ssente mmeka? Simanyi na kumanya. Tumanyi na bbiri ssente mmeka ze bakubanja. Nkolayo ku ssente nsooke nejjanjabi. Yakuwoze ssente nga mmeka? Okusookera ddala bampa miliyoni 2 ne baŋŋamba ekigere ne bakitwala mu sikaani. Ezo sikaani zino ze sikaani ziva wa Lubaga? Ezo ndi mu ddwaliro Lubaga. Kati bagambe bagenda kusala ennyama kuki? Ku kabina bagenda kunsala ennyama ku kabina. Ebintu si byangu n'akamu naddala ku sayidi y'ekibiina ki NRM. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Kitatta Henry Naggwano. Ono abadde yeesimbawo nga direct councillor owa Katente Parish Nakisunga Sub-County. Omukulu ono yawangula era nga yalondebwa okukiikirira omuluka gw'e Katente mu ggombolola y'e Nakisunga e Mukono. Olunaku lw'eggulo yafudde amangu ddala nga yakamala okukuba ebirayiro bye. Omanyi nga yakamaliriza okulayira bw'ati nga bw'olaba mu kifaananyi. Omukulu nassa omukka ogw'enkomerero. Bino byabadde ku kisaawe Nakisunga nga kigambibwa nti ono baamujjena mu ddwaliro gye yabadde ku byuma ebimuwanirira okussa ne bamuleeta asobole okuba nti alayira. Abatuuze beewuunyiza nnyo olw'embeera bambi mwe yabadde nti n'okulayira bayambye muyambe bw'ati nga omukka asika musike. Naye ekisinze okuba nga kyewuunyisa wakati nga muna NRM ono kansala Kitatta Henry Naggwano yafudde ng'amaze okuba nti akuba ebirayiro era ng'afuuse kansala omujjuvu. Abatuuze berudde eno bakyali mu kutya okw'enjawulo ng'ovudde ku kyokuba nti omukulu yafudde. Ekiri ku muluka gwa batuuze eno kizibu. Mu mwaka gwa 2021 kansala waabwe eyali yakakuba ebirayiro yakutuka era n'afa mu muluka gwe gumu guno. Bannange ebintu si byangu n'akamu. Awummule mirembe kansala Kitatta Henry Naggwano.
Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.